Waliwo omukadde avuddeyo ne yeekubira enduulu eri ebikikwatako bamutaasa ku bakulembeze n'abakuumaddembe ab'okubanja bamutwaleko ettaka lye ng'Alagyana ye Janet Bwerere ow'emyaka 10 omutuuze w'oku kyalo Kangalama ekisangibwa mu muluka gw'e Kaseeta mu disitulikiti y'e Kyankwanzi. Neetaaga okunyamba obulungi n'omububi bankuume banveeko mu maka gano banvireko ddala n'omusango guno bagutwale omulamuzi n'abalala abalamuzi bagusale. Ndi mukadde baagala nvire amalaalo g'abaana bange. Ettaka eryogerwako liwerako square emu n'ekitundu nga liri ku buloko 781 ku poloti namba 38 nga Namukadde Bwerere agamba nti ettaka lino omwana we yali mugulira nga n'ekyapa kiri mu mannya ga Jessica Kakooza wabula emirundi mingi abakuumaddembe wamu n'okukuba abaana be n'abakozi kussa n'okubasibisa mu makomera kyokka nga tebalina biwandiiko bye balaga. RDC yali mu lukiiko wano nayogera banveewo abantu ettaka lya muyambi naye lwaki tuva ku ttaka lino ng'omwana wange yaligula ne bamutta nesigala ne mukazi we Jessica kati baagala naye kumutta asigalirawo sikyetaaga. Bino abitotoledde mu lukiiko olukubiddwa ku kyalo Kangalama nga luyitiddwa RDC w'Ekyankwanzi Sharon Nakunda okugonjoola ensonga z'enkaayana z'ettaka eziri wakati w'omukadde ono ne Eric Kakireho nga Namukadde alumiza Kakireho okubeera emabega w'ensonga y'okumutwalako ettaka lye. Babakozi ba Namukadde ono batunnyonnyodde embeera gye bayitamu ng'emirundi mingi bazze nga bakolebwako obulumbaganyi nga n'emmere gye babeera basimbye esaayibwa wamu n'amayumba okukoonebwa nga balaze bimu ku bintu ebizze byonoonebwa abakuumaddembe. Atukoyeza wano tubonyaabonya buli kaseera tukwata n'atusibira bwereere n'atukuba n'atutusa agamba agenda kutukwata twapudakitinga tutwale wala wetutayinza kuvayo atukoze bubi atumazeewo emirembe. Esente emifarasi ebiveera batwalira ddala kati twewuunya ekiriho kiki oba turohoza ettaka lya kankiriwo oba lya Jessica emigo batukubira ddala. Ye Kakireho ategeezezza nti ettaka lirye ng'alimazeeko ebbanga ddene nga Namukadde ne banne bakozesa maanyi okulyesenzaako. Ssentebe w'ekitundu kino Kangalama nga ye Petero asabye gavumenti okuyingira mu nkaayana zino kubanga ettaka lyandivaako okuyiwa omusaayi. Bagezaako okwagala okubazingizako diso okwagala okumutuusaako obulabe kati bwe kyatuuka ku diso kati n'entiirayo ddala kati beesalirawo beekolera byabo ngabo balinga batalina mukulembeze balinga batali mu Uganda kati olw'ensonga eyo tusaba gavumenti eyingire mu bintu bino eyambe. RDC Nakunda ategeezezza nti ensonga z'ettaka lino ziri mu kkooti nga yatuuza n'olukiiko n'ategeeza nti buli muntu alina okusigala waali ng'ekiragiro kya pulezidenti bwe kiri ng'ayogedde ne ku bamu ku bakozi ba Namukadde Bwerere abaakwatiddwa. We can't say much about it. If something is in the courts, you have nothing to discuss about it. But our aim as a DSC or as a security team in Kyankwanzi, we want to make sure there is peace and harmony. So we held a meeting, a DSC meeting, and came to the ground as a whole team. So we agreed, we created buffer zones where this team should stay and maybe the other one should. Annette Namatovu yakusakidde eggulu lye lino ku lwa KSTV agaleero.